Weewaawo teneza Kristo era nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ggwe wamu nange kubanga tukyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Nga bulijjo amanya mazima Kenneth ng'era olunaku olwaleero tugenda kubanga tweyongereyo ddala mu kitabo kino eky'Abefeso kitwatandikako kaakano emyezi atukunuukiriza ogenda mu 5 nga tuli mu kitabo kino ng'era olunaku olwaleero twagala tutunuulire essuula esooka olunyiriri olw'17 tugenze tusima mpola mpola, tugenze tukabala mpola mpola, tugenze tukwasaganya ensonga mpola mpola ng'era ekigendererwa kyakwagala kutegeerya ddala ensonga zino mu bulambulukufu bwazo. Era olunaku olwaleero njagala tutunulire ku mutwe gwe tuyita ekikula eky'essaala ya Pawulo eri ekkanisa y'Abefeso. Ekikula ky'essaala ya Pawulo eri ekkanisa y'Abefeso. Eyo neyo ensonga gye njagala tubeere nga tugenda mu maaso n'okuba nga tukola tutya nga tutunuulira wamu n'okuba nga tugyekkaanyiza ddala. Ngenda tandika nga nkusomera ekyawandiikibwa ekyo nga enkola yaffe bweri, era nsaba mukwano bino obiseeko nnyo omutima obeere nga naawe bw'osangibwa ng'oli muweereza oba oli muntu wa bulijjo oyigire ddala engeri nayo gy'oba ogwanidde okukwatamu ekigambo kya Katonda. Kantandike n'olw'15 kubanga emboozi okuwandika kuviira ddala eyo waggulu agamba nti bwe nawulira okukkiriza Mukama waffe Yesu okuli mu mmwe era kwe mwalaga abatukuvu bonna olw'16 kyenva serekangayo kwebaza nga mboogerako mu kusaba kwange olw'17 Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo Kitaffe ow'ekitiibwa abawe omwoyo ogw'amagezi n'ogw'okubikkulirwa mu kutegeera ye. Kaakati awo ne tugenda osimba amakanda era nga waliwo ebintu bya mirundi 3 bye tugenda okuba nga twekkaanyiza ddala awo mu lunyiriro lw'17. Kisookera ddala kitwagala okutunuulira y'ensonga gye tuyita Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala tukitegeere ekitegeeza kyekyo. Ekyokubiri, Kitaffe ow'ekitiibwa. Kitaffe ow'ekitiibwa. Ekyokusatu, abawa omwoyo ow'amagezi n'ow'okubikkulirwa mu kumutegeera ye. Mu kumutegeera ye. By'ebintu ebimirundi 3 bye tugenda okuba nga tugenda mu maaso n'okola ki n'okwasaganya. So watali kumala budde njagala tutandike n'eyo ensonga esookera ddala egamba nti Katonda wa Mukama waffe Yesu. Olina okuba nga okijjukira bulungi gwena awuliriza nti essuula eno kuva gye twagitandikira ddala gwena agenze maaso n'okuba omwegendereza okizuulidde ddala bulungi nti essuula eno esooka esomeseza ddala kye tuyita obusatu bwa Katonda. Bwe twogera ku busatu bwa Katonda tuba tutegeeza ti Katonda naye alabikira mu busatu. Alabikira mu busatu. Era bwe twogera mu busatu obwo tutegeeza Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Era bw'okwata Taata, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu benkana bonna mu maanyi n'ekitiibwa. Benkana bonna mu maanyi n'ekitiibwa. Ate era bonna ba mirembe na mirembe. Bonna ba mirembe na mirembe. So ekikulu ekyokutegeera nti Taata si ye Mwana, ate era Omwana si ye Mwoyo Omutukuvu, ate era Omwoyo Omutukuvu si ye Taata. Kikulu okutegeera nti Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bonna balina obujjuvu bw'ekyo ekibafuula Katonda. Balina obujjuvu bw'ekyo ekibafuula Katonda. Bakolinso ekyokubiri 13:14 enywereza ddala ensonga, ne Matayo 28:19 nayo enywereza ddala ensonga. So Katonda waffe ono ali mu busatu. Kitwagala okunywereza ddala nti Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ebbanga lyonna babeera wamu era bakolaganira wamu, ate era balina ekiruubirirwa oba ekigendererwa kye kimu. Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ekiseera kyonna babeera kimu era bakolera wamu era balina ekiruubirirwa oba ekigendererwa kimu. Kitaffe ekigendererwa kye tekyawukana ku ky'Omwana, n'eky'Omwana tekyawukana ku kya Kitaffe, era n'eky'Omwoyo Omutukuvu tekyawukana ku Kitaffe n'Omwana. Kitaffe mu nkola yabwe y'emirimu yatandika, Omwana yamaliriza.
ate Omwoyo Omutukuvu n'agenda mu maaso n'okuba nga ebyo byonna ebitandikiddwa ate ne bikolebwa bigenda mu maaso n'okuba nga biteekebwa ku ki? Ku bulamu bw'abo abakkiriza. Ensonga ezo nkulu nnyo. So essomo ery'obusatu somo kkulu nnyo kubanga lye limu ku ssomo eritegeereza ddala nti omuntu mulokole oba si mulokole. Ensonga eno bw'otaginogaana bulungi nga olina engeri gy'ogikwatamu obubi mu mbeera ey'abantu abagamba nti mu ndagaano enkadde twalina kitaffe, mu ndagaano mu njiri ennya ne tuba ne Kristo, ate oluva ne tufunamu ne balaga nti nno mu bufunze nti tulina Katonda omu naye agenda akyusa endabika ye. Agenda akyusa endabika ye. Eryo essomo oba enjigiriza bw'etyo eba nkyamu. Bayibuli etulaga nti ali omu naye ali mu busatu. Katonda omu ali mu ki? Mu busatu. So takyuka bukyusi ng'abantu ababulijjo abasinga bakozesa tisimebe okwata sukaali n'okwata amajaani n'okwata simanyi amazzi ga chai osobola obyawula n'ogamba nti kati amajaani gegalwa sukaali yalwa chai yali amazzi agokya gegalwa. Ebyo byonna by'abantu abatannaba kubeera nga baki babangufu mweno enjigiriza. Era waliwo n'abalala bakozesa amagi nga bagamba nti kati bwe tuba tunnyonnyola obusatu waliwo simanyi ebikuta ebyowabweru, simanyi akaliba ak'okungulu, simanyi ate n'enjuba. Ebintuntu ebyo byonna bikyamu nnyo nnyini ddala. Abalala bakozesa mazzi. Tina amazzi, kwata amazzi gateeke mu fridge ate omale ogateeke mu sefuliya eyokya. Nti ekyo kyonna kitegeeza kino kye kimu naye nga kirabikira mu ngeri enjawulo. Simanyi babijjawa naye ng'omusajja omu bwe yawandiika, nange njagala okuba nga nzikiziganya naye, yawandiika n'agamba nti oyo yenna agezaako okunnyonnyola obusatu bwa Katonda ajja kugwa eddalu oba ajja fiirwa endowooza ye. Ate yenna abugaana talina bulokozi oba ajja fiirwa emmeeme ye. So kyenjagala tube nga tunnyonnyoka nti ensonga eno nkulu nnyo si yakubalaata. Bw'obanga oli mu kkanisa nga bwe batyo byenkugereza ebyo abantu ebasomesa ku busatu bwa Katonda, oli mufo kikyamu, tolina na bulokozi. Omuntu yenna alina obulokozi yoyo ategeera ensobi n'akola ki? N'adduka mu nsobi ng'amaze otegeera amazima. Kye tulina okuba nga tutegeera kye kino wammanga. Taata si ye mwana, ate omwana si ye Mwoyo Omutukuvu, ate Omwoyo Omutukuvu si ye taata. Wabula era tunnyonnyodde nti taata yenkana omwana n'Omwoyo Omutukuvu mu maanyi ne mu kitiibwa. Era ne wano njagala okunnyonnyola nti obusatu bwa Katonda oba enjigiriza y'obusatu bwa Katonda etegeeza nti tulina okuwa ekitiibwa kye kimu abantu bano bonna abakola obusatu. Tulina okubawa ekitiibwa kye kimu. Kitaffe tumuwa ekitiibwa kye kimu kye tuwa omwana ate era kye tuwa Omwoyo Omutukuvu mu bumu bwabwe nga bakola omulimo ogw'ekisa gye tuli. Kyova twali tusomesa twalaga nti bw'osoma Befeso 1 olunyiriri lwokusatu paka olw'omukaaga tulaba omulimo ogwa Kitaffe ng'atandikiriza yatulonda nga n'emisingi egy'ensi teginnabaawo. Bw'osoma Befeso 1:12 tulaba omulimo ogw'omwana, mu ye twafuna obununuzi bwaffe. Bw'osoma Befeso 1:13 paka 14 tulaba omulimo ogw'Omwoyo Omutukuvu mu kuba nti nno ye yatuteekako akabonero oba kye tuyita envumbo. Bikulu bya kutegeera ebyo. So bwe tudda ku kibuuzo kyaffe kiri ekisookedde ddala nti Katonda wa Mukama waffe kitegeeza ki? Ko tetulina kudduka bibuuzo. Katonda yateeseteese okuwandiika kuno. Ogwaffe gwa kunnyonnyola ekyo ky'ataddewo. Okitegeera nti tetubuuka kintu kyonna. So bwe tugamba Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo kitegeeza ki? Mufunze kyenjagala tutegeere kye kino. Ti Mukama waffe Yesu Kristo muntu omu naye ayina ebikula bya mirundi ebiri. Mukama waffe Yesu Kristo muntu omu naye ayina ebikula bya mirundi ebiri. Mu lulimi olyona tukiyita hypostatic union. Muntu omu naye nga ayina ebikula bibiri. Nga bwe kiri ekizibu okunnyonnyola obusatu bwa Katonda, Kitaffe n'Omwana n'Omutukuvu, bwe kityo bwe kiri ekizibu okunnyonnyola ebikula ebibiri ebiri mu muntu omu ayitibwa Yesu Kristo. Kristo yali 100 ku kinnaakyo Katonda, ate era Kristo ali 100 ku kinnaakyo omuntu. Bwe yali mu njiri ennya ne kaakati bw'ali 100 ku kinnaakyo. Bwe yali ajja yalina ekikula kimu,
bw'atuuka ku nsi kuno n'agattako ekirala. Bayibuli kyennyonnyola bw'ogenda mu Bafiripi essuula ey'okubiri. Bwe yaddayo eri kitaffe yaddayo n'ebikola bibiri, 10 ku kinnaakyo Kristo Katonda ate 10 ku kinnaakyo Kristo muntu. Kati Kristo ng'omuntu, kitaffe ow'omuggulu yali Katonda we. Kristo ng'omwana w'omuntu, kitaffe ow'omuggulu yali Katonda we, kubanga obuntu bwa Kristo bwamuteeka wansi wa kitaffe. Naye bwe twogera ku Kristo nga Katonda, nziramu. Katonda kitaffe abeera taata we, yeyo engeri nnyanja ensobola okuba nga nkola ki, nga nkunnyonnyola. Yesu ng'omwana w'omuntu ali wansi, twogera ku buweereza bwe. Ne bwe twogera ku Yesu nga Katonda, ye nkanankana ne taata n'omwoyo omutukuvu, era oli abeera taata we ow'emirembe n'emirembe gyonna, ne bwe yali tannaba kujja ku nsi kuno. Era kikulu nnyo ky'okutegeera, Bayibuli bw'egenda maaso n'eyogera ku Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo, kikulu kya kutegeera nti mu ndagaano yaffe empya Katonda tayitibwa Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Katonda olwayo bakisuusiza n'okisusa, bagamba Katonda w'amazima Keeni, kikafuuwe. Katonda w'omusajja oli n'omusajja oli, saaga kwogera amannya gaabwe mubamanyi, ebyo byonna bikyamu. Endagaano empya bwe beeyogera ku Katonda waffe emuyita Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo. Lwaki? Kubanga Yesu Kristo ye mukiise waffe ow'endagaano empya, Bebulaniya 8, ye mutabaganya wakati wa Katonda n'abantu, Timoseewo 2:5. Era okuyita mu Kristo Yesu tufuna omukisa gwa Katonda gujja ku ffe. Ebirina okuyambako obutakola nsobi, olina otegeera obulambulukufu bw'ensonga, mu luzungu kye tuyita context. Olina otegeera kye tuyita convenance, olina okubeera nga otegeera endagaano. Kati endagaano gye tulimu eno yanjawulo n'endagaano Katonda gye yakola ne Ibulayimu. Olina otegeera ebyawandiikibwa bisonga ku nsonga kye tuyita canons. Olina okutegeera ekikula kya Katonda, ate era olina otegeera Kristo yani. Kasita ebintu ebyo bitegeera, ojja kugenda mu maaso n'okuba nga togenda mu maaso nakola ki, nakutabika bintu ebituwandiikiddwa mu Bayibuli. Ensonga yo gyenjagala nayo tutunuulye y'ensonga egamba kitaffe ow'ekitiibwa. Kitaffe ow'ekitiibwa. Kaakano nno eno ensonga nayo nkulu nnyo nnyini ddala. Era singa sikutwala biseera bingi, olunyiriko olw'17 mbadde nsobola olukolamu amasomo ga mirundi 2 nga ngaziya ku ekyo kye bayita kitaffe ow'ekitiibwa. Naye erinnya kitaffe mu kitabo kino eky'Abefeso lirabikira mu kitabo kino emirundi 11. Naye bw'oba okutte endagaano yo n'empya, erinnya kitaffe lirabika emirundi 419. Ate bw'otuuka ku kigambo ekitiibwa mu kitabo eky'Abefeso, ekigambo ekyo ekitiibwa kirabikira mu kitabo kino emirundi 8. Bw'okwata endagaano yonna empya, ekigambo ekyo ekitiibwa kirabika emirundi 168. Bwe twogera ku kitiibwa nti tumaze okuttaanya Katonda ow'ekitiibwa, kyandikwa nga kitwaze ekitiibwa kyo kye ki. Bwe twogera ku kitiibwa tuba tutegeeza mu lulimi Oluzungu kyandibadde glory ne mu Luganda kitiibwa. So tuba twogera ku kutenderezebwa, tuba twogera ku kusinza, tuba twogera ku kintu nga kirungi, tuba twogera ku kintu nga kisanyusa. Kirungi, kisanyusa, kya kitiibwa, okusinza, okutendereza. Ne bw'oba otunuulidde endagaano enkadde, bw'oyogera ku kitiibwa, ekitiibwa kizingiramu kye tuyita obuzito, mu Luzungu kye tuyita weight. Kizingiramu ekisaanidde, mu Luzungu kye tuyita worth. Kizingiramu kye tuyita obugagga, mu Luzungu kye tuyita wealth. Kizingiramu kye tuyita okumasaamasa, mu Luzungu kye tuyita splendor. Kizingiramu kye tuyita engeri ey'enjawulo oba enneeyisa ey'enjawulo, mu Luzungu kye tuyita dignity. Kati so ebintu ebyo byonna wammanga bye tulabye, obuzito, ekigwanidde, obugagga, okumasaamasa, engeri y'enjawulo, byonna binnyonnyola Katonda bw'aba ng'ayogeddwako mu mbeera ey'okubanga abikkuliddwa eri abantu oba ng'agenze maaso n'okuba nga yeeraga. Ensonga eyo osobola ogifunira ddala bulungi nga weeyambisa
kuva 33 18 paka kuva 34 olusookera ddala paka olw'omusanvu. Musa yakaaba okulaba ekitiibwa kya Katonda. Mukama nawe nga tosobola kiraba, obonga ogenze maaso n'okundaba ojja genda maaso n'okubanga ofa. Era n'amukweka mu lwazi olusongako Kristo Yesu. Era mu ndagaano eyo nnyini enkadde bwe twogera ku kubeerawo kw'ekitiibwa kya Katonda, Bayibuli mu ndagaano enkadde ekiyita Shekinah glory, embeera eyo eyabanga ey'ekire eyakkanga. Bw'oba osomye kuva 24:17, era engeri eyo y'ekitiibwa eyo ey'okukka okw'ekire nga Katonda ali mu kire kabanga kabonero akalaga okubeerawo kwa Katonda. Era nga ne bwe tulaba mu Matayo 17 olw'okutaano, Mukama waffe Yesu Kristo bwe yatwala Yokaana, Yakobo ne Peetero ku lusozi olw'okukyusibwa, era ekiro ekyo kyagenda mu maaso n'okulabisibwa, ekitegeeza okubeerawo okwa Katonda. Era ne mu Bikola Batume 9 okusitulibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo ogenda mu ggulu, ate era n'ekiribeerawo ng'akagombe kamaze ofuuyibwa ak'oluvannyuma wajja kubeera okubeerawo kwa Katonda. Kitiibwa kya Katonda kijja kulabika ng'akagomba kamaze ofuuyibwa. So bwe twogera ku kitiibwa ne twogera ku mbala n'amaanyi n'ekigendererwa kya Katonda mu ndagaano empya, tusobola okugamba nti kaakano ebyo byonna biguddwawo okulabibwa mu muntu ayitibwa Mukama waffe Yesu Kristo n'omulimu ogwo gwe yakola ng'omwana wa Katonda eyayambala omubiri. Bw'osoma Yokaana 1:14 paka 18, Bayibuli enywereza ddala bulungi. Teri n'omu eyali alabye Katonda wabula amutulaga si mulala, yoyo yali ku mukono gwe ogwa ddyo. Ensonga y'emu tugiraba Korinto 2 essula ey'okuna olw'okusatu n'olw'omukaaga, ne Babbulaniya essula esooka olusooka paka olw'okusatu. So mu bufunze obulamu bwa Katonda butambulizibwa oba buli ku musingi ogw'ekitiibwa kye, era Katonda tasobola kwawukanyizibwa na kitiibwa kye. Bwe twogera ku Katonda ow'ekitiibwa, n'olw'ensonga eyo tuba tutegeeza nti buli kintu kyonna ekikwata ku kitaffe kya kitiibwa. Tewali kintu kyonna kikwata ku kitaffe kitali kya kitiibwa. Okwagala kwe kwa kitiibwa, kusaasira kwe kwa kitiibwa, obusaasizi bwe bwa kitiibwa, okusonyiwa kwe kwa kitiibwa, obugabirizi bwe bwa kitiibwa, obutukuvu bwe bwa kitiibwa, na buli kintu kyonna ekimukwatako kya kitiibwa. Ensonga lwaki ekitiibwa kyonna kigwanidde okubanga kimuweebwa. Ng'era bwe tulaba mu Bikola Batume essula ey'omusanvu olw'okubiri, Yokaana 17:24, Bakolinso 2:4-6. So ekitiibwa kya Katonda tekifuna kugattibwako kwonna, era tusobola okugamba mu ngeri endala nti ekitiibwa kya Katonda tekisobola gattibwako kintu kyonna, kubanga ekitiibwa kye kya mirembe n'emirembe, tekiriiko kkomo. Ekigambo eky'ekkomo tusobola okiyita infinite. Abamukwata amasimu bagayita infinix, naye kati tugenda mu infinix naye twogera ku infinite. Katonda waffe taliiko kkomo, alpha and omega, talina ntandikwa, talina nkomerero. So ekitiibwa kye tekigattwako. Waliwo mu Luzungu kye tuyita essential glory. Titosobola mwawukanya na kitiibwa kye, ekyo kyali, ate ekitiibwa kye takigabana na muntu yenna. Lwaki? Omulimu gw'okutonda ensi ye yagwekolera, omulimu gw'obulokozi ye yagwekolera. Tetulina kye twakola. So wabula ekibeera waliwo ate kye tuyita ascribed glory. Waliwo ekitiibwa kye tuwa Katonda, ng'ekitiibwa kye tukiwa Katonda nga kiva mu kubeera nga tulaga okwebaza kwaffe, okusiima kwaffe olw'ekyo Katonda kyali n'ekyo kyatukoledde okuyita mu kuteekateeka ne mu mulimo ogw'obununuzi obwabo aboonoonye. Ensonga lwaki tulaba mu Befeso nga bwe twalaga mu ssuula esooka olw'omukaaga, Pawulo yayogera ku kisa kya Katonda eky'ekitiibwa. Olw'12 mu Befeso 1 n'ayogerera ku kutenderezebwa kw'ekitiibwa kya Katonda. Olwa 14 mu Befeso 1 n'ayogera ku kutenderezebwa kw'ekitiibwa kya Katonda. So Katonda waffe ye Katonda ow'ekitiibwa, era buli kyonna ekimukwatako kya kitiibwa. Ensonga lwaki ekiruubiriro ekikulu eky'omuntu lwaki ku nsi yatondebwa, abamu muyinza okuba temukimanyi nga mulowooza nti kugula amamotoka, kuzimba mayumba, kuwaasa n'ebisigadde
ensonga enkulu lwaki gwe nange twatondebwa ne tuteekebwa ku nsi kuno kwe kubeera nga tuwa Katonda ekitiibwa ate n'okumunyumirwa emirembe n'emirembe. Ensonga lwaki Bakolinso essuula ey'ekumi olwasatu mu olumu lutulaga ti ne bwe kuba kulya oba kunywa buli kintu kyonna tukikole ku lw'ekitiibwa kya Katonda. So obutaweesa Katonda kitiibwa mu bye tukola kuba kwonoona. Obutanyumirwa oba obutayagala Katonda kuba kwonoona. Ensonga lwaki enjigiriza ey'okumanya kwa Katonda gye tuyita Reformed Theology yagenda mu maaso n'okubeera nga esimba ensonga ku kye tuyita Soli Deo Gloria oba kye tuyita ekitiibwa kibeere eri Katonda. Nti abasajja abaali bagenda mu maaso n'ogoberera ensonga baagamba ebintu byonna bigwanira okuweesa kitaffe ekitiibwa. Era mu masekkati g'ebyo twalaga edda nti waliwo ensonga zino zaali nsonga za mirundi 5 abasajja abaagenda mu maaso n'okubeera nga bekkanyiza ddala ensobi ezaala omubiro eby'oluvannyuma ng'abatume bamaze okugenda nga wayiseewo emyaka nga 1000 ekkanisa eya Roma egenda mu maaso n'okuba ng'egattako ebyawandiikibwa ne boogera ku kye tuyita sola scriptura nga balaga ntukkiriza mu byawandiikibwa byokka, ne boogera ku ekyo kye tuyita sola gratia ne balaga nti no tulokoka lwa kisa kyokka, ne boogera ku ekyo kye tuyita sola fide ne balaga nti tulokoka lwa kisa okuyita mu kukkiriza kwokka, ne boogera ku kye tuyita sola Christos ne balaga nti era obulokozi obwo obwesimbye ku byawandiikibwa obujja olw'ekisa okuyita mu kukkiriza buli mu Kristo Yesu ku lw'ekitiibwa ekya kitaffe ali mu ggulu. So ensonga zino nkulu nnyo, era Pawulo bwe yali asaba teyasaba walala wabula yasaba Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo ate era nga ye Katonda ow'ekitiibwa. Bwe bugenze ku nsonga ey'okusatu gye njagala naye tubeere nga tuwa obudde mu kumaliriza, y'ensonga egamba nti abawe omwoyo ow'amagezi n'okubikkulirwa mu kumutegeera ye. Abawe omwoyo w'amagezi n'okubikkulirwa mu kumutegeera ye. Kakati wano ensonga eno nkulu nnyo yakutegeera, waliwo era ebintu bingi ebigwanira okuba nga bifiibwako. Omala tuuka wano n'otegeerera ddala ekikula eky'essaala Pawulo gye yakola ku lwabo Abaefeso. Naye nga tetunabigendamu byonna, kikulu nnyo okubeera nga tunnyonnyola essaala kye ki, kubanga bulijjo tuli abantu basaba, abantu bakola essaala, naye era bangi bakola essaala mu butamanya kubanga tebamanyi essaala kye ki. Waliwo essaala kyeri, waliwo n'essaala kyetali. So bwe twogera ku essaala tuba tutegeeza omuntu okuyiwa omutima gwe wabweru eri Katonda mu kutendereza, mu kumanyisa ebyetaago bye, mu kwatula ebibi ate era ne mu kwebaza. Essaala kwe kubeera nga omuntu ayiwa omutima gwe eri Katonda mu kutendereza, mu kuteekayo ebyetaago bye, mu kwatula ekibi kye, wamu ate era ne mu kwayo okwebaza. Bayibuli nambulukufu ku nsonga eno bulungi nnyo nnyini ddala, newankubadde abasinga tebafa ku nsonga zino. Nenjagala nkulage ekyokulabirako ekiri mu Zabuli ey'enkaaga-mu-2 olw'omunaana bweti bwegenda mu maaso n'ogamba. Egamba mumwesige ye mu biro byonna, mmwe abantu mufuke omutima gwammwe mu maaso ge. Mufuke omutima gwammwe mu maaso ge. So bwe twogera kusala kwe kubeera nga tufuka emitima gyaffe eri Katonda mu kutendereza, mu kuteekayo ebyetaago byaffe, mu kwatula ekibi kyaffe, wamu ate era nemukola ki ne mu kwebaza. Waliwo abantu olunaku olwaleero abalaga nti omuntu aba ali kaakano mu Kristo tagwanidde kwatula bibi bye, era omuntu oyo tagwanidde kubanga ayogera ku ebyo byakola ki, ateekayo okwetaaga kwe. Embeera ey'engeri ng'eyo nkyamu nnyo nnyini ddala. Kyova olaba abasinga bagamba nti kuba kaakano bali mu Kristo tebaliko musango, ne bw'oyonoona kwa Katonda yakusonyiwa omulundi gumu, lwaki oyatula ebibyo banga atakkiriza nti wasonyiyibwa? N'ate twamuyokana ne tusooka essuula esookera ddala olw'omunaana paka olw'omwenda, Bayibuli tugamba nti bwe tutayatula ebibi byaffe n'amazima tegali mwani muffe, naye bwe twatula ebibi byaffe mwesigwanya ate era mutuukirivu okubeera nga atusonyiwa obutali butuukirivu bwaffe. Ne bw'obeera osomye
essaala ey'abayigirizwa Mukama waffe gye yatulaga mu Matayo 6, jjukira mu yo mu masekkati g'okusaba Kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bwo bujje ku nsi n'okwagala kukolebwe mu nsi nga bwe kukolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebyonoono byaffe, ndowooza okyulamu ekiri, otusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe tusonyiwa abalala. Okwatula mwekuli, ate era mulimu n'ekyomusaba atuyambe atulokole mu kukemebwa. So kati ebintu ebyo bikulu nnyo nnyini ddala. N'olunaku olwaleero waliwo abeefudde baakagezi munnyo nga balaga nti bo ate balina okumanya okwenjawulo nnyo kwe bafunye okusingako ku kuwandiika kw'abatume. Naye oba osomye Bafiripi essuula ey'okuna bulungi ekkaatiriza ensonga, era omuntu atwala eddaala ery'obutasoma ebyo ebiri mu bitabo bya bannabbi, ebyo ebiri mu kitabo kya Zabbuli, omuntu ajja kwogera byonna by'ayagala. Kuba bw'osoma ebitabo ebyo ebya bannabbi ne Zabbuli otegeera ebintu byonna nti engeri eno gye ngenze maaso n'okunnyonnyola okufuka omutima gwo eri Katonda mu kutendereza, mu kuwaayo ebyetaago byo, mu kwatula ebibi byo, mu kwebaza, yeyo engeri gye tulamu ebyo ebitabo ebya bannabbi ne Zabbuli. Ate era bw'ojja mu mabaluwa toyina oleka kubeera nga olaba nti okusaba okw'engeri ng'eno kwagendanga mu maaso n'okukolebwa. So kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti Pawulo bwe yali asabira Abeefeso waliwo engeri gy'abasabiramu, waliwo n'engeri gy'ataabasabiramu. Engeri gy'ataabasabiramu kwe kubeera nga bafuna obugagga n'ebitiibwa by'ensi eno, obanga n'emitawaana gyabwe gyonna okuba nga gibagibwako. Eyo engeri esinga okuwulika makanisa aga leero. Mukama ngaggawaza, mpa obugagga. Mukama jjawo okulumwa kwange kwonna. Mukama malawo ebizibu byange byonna. Buli muntu ayagala kuba bulungi. Era bw'ogenda mu kye bayita overnight olunaku olwaleero owulira abantu nga baatula ebintu ebikwatikako, Mukama baviireyo. Tosobola kuwulira muntu ng'agamba Mukama nyamba, kusaba onyambe onkuze mu kweyawula kwange, ndeka obulamu obw'ekibi. Bwe banga gye bali batono nnyo. Naye owaaye Pawulo kiki kye yasabira ekkanisa ey'Abeefeso? Yabasabira Katonda abawe omwoyo w'amagezi n'okubikkulirwa. Lwaki yabasabira bw'atyo? Yabasabira bw'atyo kubanga yali ayagala bafune okutegeera, bakulire ddala mu kutegeera okw'ekitiibwa eky'obusika obubalindiridde mu Kristo Yesu. Kye yayagala abantu bano batuukeko. Tiyasaba Mukama kujjawo kino kujjawo nakiri, kubawa kino kuba nakiri. Yasaba kintu kimu, baweebwe omwoyo w'amagezi n'okubikkulirwa, bategeerere ddala olw'18 lulagira ddala, bategeerere ddala ekitiibwa eky'obusika bwabwe mu Kristo Yesu. Era nkulayirira gwe awuliriza, oyinza obutafuna kino, oyinza obutafuna kimu obulamu obw'ensi, naye omanyi ekyo Katonda kye yaterekera abo bonna abamukkiriza mu Kristo Yesu. Kwe kuyaayana kwa Pawulo kwolaba wano, tayaayaanira nsonga ndala, wabula ayaayaanira ensonga ey'abantu bano okutuuka ku ddaala ery'okutegeerera ddala ekitiibwa eky'obusika bwabwe mu Kristo, bafune okumanya, bafune okutegeera okw'enkomeredde okwa Kristo n'ebyo bye balina mu Kristo Yesu. Kuba yali yabitandiseko dda mu lunyiriri lw'12 paka olw'14. Kyova olaba yagenda mu maaso n'okwogera ku nsonga ey'okubeera nti ffe ffenna abakkiriza twateekebwako akabonero. Akabonero kaali kaaki? Akabonero kakukakasiza ddala nti ffe tulina otegeera nti yennyonyo n'alaga nti gwe musingo ogw'obusika bwaffe. Akabonero ke kabonero ak'omusingo ogw'obusika bwaffe okutuusa envuma ya Katonda lw'erinunulibwa. Katonda byatuteeseza, byateekateeka okuba nga atuwa, ekikakasiza ddala nti tuli babifuna, yatuwa omusingo ng'obusika bwaffe, nga ye Mwoyo Mutukuvu. Kati era Pawulo adda n'ajjukiza n'alaga bannange, yeno ensonga lwaki nsaba, njagala mutuuke awo mutegeere byonna, mutegeerere ddala okumanya kwennyini okwa Kristo Yesu, mutegeere bibalindiridde.
Era bwe tutuuka ku nsonga eno kwe kubeera ng'era ekibuuzo ki twebuuza ekibuuzo nti omwoyo ow'amagezi n'okubikkulirwa asonga ku ki? Omwoyo gw'abasabira okubaweebwa owa magezi n'okubikkula ye mwoyo ki? Mufunze kitulina otegeera kye kino wammanga. Omwoyo omutukuvu yali okwogerwako wano nga omwoyo ow'amagezi n'okubikkulirwa. Era omwoyo oyo yawa abakristaayo okutegeera okw'ekigambo kya Katonda. Bw'oba tute ekyokulabirako kye wano wammanga. Omwoyo oyo wa Katonda yazibula amaaso g'abakristaayo okutegeera ekigambo kya Katonda. Yazibula amaaso g'abakristaayo okutegeera ekigambo kya Katonda. Lwaki? Kubanga ddembe lyaffe era mulimo gwaffe okuyiga ebyo bikwata ku nzikiriza yaffe n'okuvunula ebyawandiikibwa. Ensonga lwaki tuweereddwa ebbeetu erisaba Katonda atuzibule amaaso tutegeere ekigambo kye tuleme okulimbibwa. Kanisa ey'Abalooma egamba omuntu asobola kwetegeerera ekigambo kya Katonda ajja kumaliza ng'akoze ki? Ng'agenze mu maaso n'okubanga abuzaabuzibwa. Okusinza ku kwandika kwa Pawulo takkiriziganya nabo. Twala ebyokulabirako nga tutunuulidde Zabbuli essuula ey'Ekikumi-19 olw'18 paka olw'19 egamba nti onzibule amaaso gange ndabe eby'ekitalo ebiva mu mateeka go. Kuno kusaba Pawulo nga bwe yasabira Abeefeso, Dawudi asaba azibulwe amaaso ategeere eby'ekitalo ebiva mu mateeka ga Katonda. Agamba nze ndi mutambuze mu nsi, tonkisa bye walagira. Onaabitegeera otya nga Mukama takuyambye n'azibula amaaso go? Bangi basoma naye bangi tebategeera. Kyova olaba n'ebyawandiikibwa omuntu by'alina okulabira ddala nga birina okubeera nga kati abikkiriza mu bulamu bwe tebabikkiriza. Oli osobola omusanga agamba nti ekikolimo kikyali ku mukristaayo. Namugamba n'ate Bagalatiya 3:13 paka 14 eraga nti Kristo yafuuka ekikolimo kyaffe. Okisomye okirabye nti weewaawo ekikolimo kikyakuliko, oli n'akugamba kikyamuliko. Kitwala Katonda kuzibula muntu oyo n'asobola okutegeera ebyo. Bayibuli era agabako ekyokubiri 5:17 nti omuntu yenna bw'aba ali mu Kristo aba kitonde kijja, ebikadde byonna nga bigenzera, ebintu byonna bifuuse bijja. N'obuuza omuntu ti omulokole asobola okubeerako omuzimu, oli n'agamba ye. N'omugamba ekyandiko okisomye n'agamba nkisomye. N'omugamba bw'okisomye kigambo eki ti omuntu yenna bw'aba mu Kristo aba afuuse kitonde kijja, ebikadde byonna nga bigenze, ebintu byonna bifuuse bijja, era byonna bino bijja bya Katonda. N'omugamba bya Katonda mulimu emizimu, n'akugamba nti nedda. N'omugamba kati osobola okuba omuzimu, n'agamba nti osobola. Kaira otegeera ddala nti waliwo embeera ey'obwangwawo omuntu yeetaaga kuyambibwa, era Katonda yatuyamba. Olw'abiri mu 6 paka 7 egamba nti nayatula amakubo gange naawe nonziramu, onjigirize amateeka ago. Onjigirize, ani asobola obituyigiriza? Si mulala, Katonda mwene alina otuyigiriza. Olw'abiri ontegeeze ntegeere ekkubo ery'ebiragiro byo, ne ndyoka nfumiitiriza emirimu gyo egy'ekitalo. Ogirabye? Ate era bw'ogenda mu maaso n'obeera ng'ogyesigamyeko n'ogenda mu Lwasa 3:3 egamba onjigirize ayi Mukama ekkubo ery'amateeka go. Dawudi addinga n'ensonga y'emu. Bw'agenda mu Lwasa 3 n'agamba ompe amagezi nange neekuumenga amateeka go. Katonda yagaba bino byonna Pawulo byali agenda maaso n'okusaba, era kituufu naffe tugwanda okukola essaala y'emu. Lwaki? Twetaaga okuweebwa kutegeera okwannamaddala okw'ebyo ebyawandiikibwa edda, kubanga si buli kyawandiikibwa kyonna kyenkanankana mu kubeera nga kitegeerebwa buli ndowooza yonna. Mulimu ebyawandiikibwa ebimu nga amazima amatuufu, owatali gamba nti ki ebyawandiikibwemu nga bikalubu ddala. So bwe twogera ku mwoyo w'amagezi mu bulambulufu bw'ensonga mu Befeso 1:17, asonga ku mwoyo atuyamba okuba nga tutegeerera ddala obulungi ebyo ebyawandiikibwa. Omwoyo omutukuvu ye yaluŋŋamya ebyawandiikibwa, Timoseewo 2:3-17, era omwoyo omutukuvu yagenda maaso n'otuyamba
okutegeerera ddala ebyo ebyagenda maaso n'okuwandiikibwa ffe tulyoke tutegeerye ddala bulungi. So Omwoyo Omutukuvu kyakola eri omukkiriza abanga ku kitangaala ekyo eky'ebyawandiikibwa atwongera n'atuwa ekitangaala okubanga kye tusomye ate tetubuuza amakulu gaakyo nga tumaze okisoma. Bw'okisoma nga kigamba omusajja yeetika ebibi byange ate togamba munno teyeetika. Bw'okisoma nga kigamba nti ye yafuuka ekikolimo, bwe bakubuuza nti kituufu okyaliko ekikolimo ate toddamu ng'ogamba nti kikyandiko, olina kukkiriza olwaba kuzibudde mu eriya eyo. So tetulina kuba nga tubuzaabuzibwa wakati w'Omwoyo Omutukuvu otuyambako okutegeera ddala ebyawandiikibwa n'okuwa obubaka obujja oba okubikkulirwa. Kirina okubeera nga kitegeereka bulungi. Kyenjagala otegeere kye kino: Omwoyo Omutukuvu atuyamba n'atuwa okutegeera okwannamaddala okw'ebyo bye yaluŋŋamya, naye ate si mulimo gwe mu kutuyamba okutegeera ebyo bye yaluŋŋamya ate tatuwa bubaka bupya oba kwolesebwa kupya okusukkuluma kw'ebyo bye yaluŋŋamya. Lwaki ne Pawulo waba awandiika mu Bakolinso 1:6 atugamba nti tugulumiza omuntu yenna waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. So ekyo kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti mu kuba nti Bayibuli yaggalwawo dda, Katonda takyawa bubaka bupya kaakano, Omwoyo Omutukuvu akkaatiriza mu byawandiikibwa. Ekyamateeka 4:2, ekyamateeka 12:32, Bayibuli tugamba tetutoolako tetugattako. Ngero 3:5 paka 6 etugamba obutatoolako n'obutagattako. Yokaana 10:35 etugamba gambo kya Katonda tekisobola kubeera nga kikola kimenyebwamu. Bakolinso 1:6 etugamba obutagulumiza muntu yenna waggulu ebyawandiikibwa. Bebbulaniya 1:1 paka 2 etulaga nti Katonda ayogedde naffe okuyita mu Kristo Yesu. Yuda 3 etugamba nti tulina okulwanira okukkiriza kwaffe okwatuweebwa omulundi gumu. Ku Bikkulirwa 22:18 etugamba nti teri muntu enaagwanidde kubeera nga agatta oba ng'atoola ku ebyo ebyawandiikibwa. So mu bufunze Omwoyo wa Katonda oba Omwoyo Omutukuvu atuwa buwi okutegeera okw'ebyo bye yaluŋŋamya edda, tatuwa bubaka bupya. Ekitabo ky'Omwoyo Omutukuvu bye byawandiikibwa era akola n'ebyawandiikibwa era tayogera naffe wabweru w'ebyawandiikibwa. Leero oli abantu bangi beeyita abatume ne bannabbi nga bagamba nti Katonda alina obubaka obupya babawa, naye ebyo Bayibuli tebikkiriza. Era kikulu nnyo okutegeera bwe twogera ku mwoyo ow'okubikkulirwa onayogerwako mu Befeso 1:17. Okubikkulirwa kuno si kwe kuli okw'enjawulo okwaweebwa bannabbi abatuufu aba Katonda mu Bayibuli n'abatume abatuufu aba Katonda mu Bayibuli. Wabula omwoyo w'okubikkulirwa onayogerwako ye mwoyo owa bulijjo aweebwa abo bonna abakkiriza nga basabye Katonda, nga bwe tulabye mu Zabbuli 10:19 olunyiriro olw'e18 olugambye nti onzibule amaaso gange ndabe eby'ekitalo ebiva mu mateeka go, nze ndi mutambuze mu nsi, tonkisa bye walagira. Era bye bino ensonga emu era gy'olaba ne bw'oba osomye ekitabo ekya Luka essuula eya 24 olunyiriri olwa 3 olunyiriri olwa 45 olugamba nti n'alyoka ababikkula amagezi gaabwe bategeere ebyawandiikibwa. So ekyo Mukama waffe kye yakolera abayigirizwa abaali ku luguudo olwa Emmaus, era ekyo Pawulo kyali asabira abantu bonna mu kanisa eya Befeso, era naffe kye twetaaga mu bitundu ebyenjawulo ebya Bayibuli betuyinza okuba nga tetulina kunogaanira ddala mu bitundu ebyenjawulo ebya Bayibuli we tusobola okubeera nga tulina obunafu mu kutegeera ekyo kiba kigenze maaso n'okusomesebwa. So Omwoyo Omutukuvu agenda maaso n'ayaka, agenda maaso n'abikkula endowooza zaffe ne tusobola okulaba mu byawandiikibwa ekyo kye tubadde tetulaba ebbanga lyonna nga kibaddewo naye ng'obadde tukola ki? Tokiraba bulabi. Bwe twogera ku njigiriza y'okulonda, abantu abasinga bakaayana, Katonda alonda atya? Ate abalala n'abayitako omuntu okuva amalamu bikkula bulungi n'alyoka agamba Katonda alina abantu yali yalonda edda nga babe nga n'emisingi egy'ensi teginaba kubeera. Ekitegeeza Bayibuli esomesa okulonda kwa Katonda. So
ebintu ebyengeri ng'ebyo bye twogerako. So kikulu nnyo okubanga ffe tutegeerera ddala buki bulungi nti Katonda agendera ddala mu maaso n'okuba ng'akola mu bulamu bw'abakkiriza ng'aggyawo ekizikiza ekyo ekyasigalira olw'okwonoona okwagwa mu nsi. Era waliwo engeri za mirundi ng'esatu esobola otuyamba okuba nga tufuna okutegeerera ddala okw'ebyo ebyawandiikibwa. Engeri esooka yakusaba nga bwe tulaba Pawulo bwe yasabira Abefeso, Befeso 1:17. Engeri endala yakusoma ne tunnyonnyokera ddala ekigambo kya Katonda. Tulaba Timoseewo 2:15 Pawulo ng'agamba Timoseewo nti soma weerage ng'omuntu akakasiddwa mu maaso ga Katonda atakwatibwa nsonyi ekigambo kya Katonda abula akyawoza mu mazima. Engeri eyokusatu y'engeri ey'okuba nga tweteeka wansi w'obuweereza obw'abayigiriza abafaayo eri ensomesa ey'obulamu, abafaayo eri ensomesa ey'obulamu eya Mukama waffe Yesu Kristo, abakwata kitabo ku kitabo, ssuula ku ssuula nga bannyonnyola amakulu ag'ensonga, kubanga eyo y'engeri yokka ey'ekkanisa okubanga ekola ki ng'ekula. Omuntu yenna ng'oli mu Kristaayo ogwanidde okubeera nga weeyawula ku baweereza ababuukira wano n'ababuukira wali. Mu Luzungu bayita ba bouncers. Leero ali wano enkyawo ali wali. Weetaaga ekkanisa nga terimu mukyala nti yasomesa, weetaaga kkanisa ng'erimu musajja nga yasomesa, ng'era omusajja oyo yeewaayo mu ssaala, yeewaayo mu kuyiga, ate era yeewaayo mu kubeera nga annyonnyolera ddala amakulu ag'ensonga watali kutoola ku ebyo ebitwereddwa newankubadde okubigattako. Ensonga lwaki ne Peetero ekyokubiri essuula ey'okusatu olw'ekumi lugamba nti naye mukule mu kisa ne mu kutegeera Mukama waffe era omulokozi. Bayibuli egenda mu maaso n'otuzaamu amaanyi okunoonya okukula mu kisa wamu ne mu kutegeera Mukama waffe Yesu Kristo omulokozi. Era eno ensonga ya Pawulo ey'okuwandiika, ensonga enkulu ya Pawulo lwaki yawandiika nga bwe yawandiika mu Befeso 1:17, 18, 19 n'olwabiri kwe kulagira ddala nti newankubadde Omukristaayo ayinza okuba ng'akuze mu kutegeera ne mu mukwano, naye wasigalawo okumanya okw'obuziba Omukristaayo kwaba akyagwanidde okuba nga yeewaayo okuba nga ategeera. Si byagamba nti nze namala okutegeera nti sikyaliko kikolimo kati nze namala. Olina okweyongera ne weeyongera okugatta kumanyako, kubanga ensonga nnyingi eziri mu Bayibuli ze tutafangako nayo okuba nga tutegeera. So bwe twogera ku ekyo Pawulo kye yanyweza ng'alaga nti abawe omwoyo ow'amagezi n'okubikula mu kumutegeera. Okumutegeera kitegeeza ki? Kyogera ku nsonga ey'okuba nga tutuukidde ddala ku ddaala eryekkaanyiza ddala n'okusiima n'okubeera nga tutegeerera ddala ekyo kiba kyamanyisibwa edda. Teryo Katonda bipya byatuwa, naye tulina kutegeerera ddala bulungi ekyo kyamanyisa edda okuyita mu byawandiikibwa, kubanga okutegeera okwo kwe kutuyambira ddala okweyongerera ddala okukakasa nti Kristo ye mulokozi ate era ye Mukama, nti Kristo ye mulokozi ate era ye Mukama. So yeyo ensonga baganda bange Pawulo gy'ali agenda mu maaso n'okuba nga anywereza ddala kwe kubeera nga tutuuka ku ddaala eryo. Era kyenkusabira gwenna abadde awuliriza, manyi ddala ng'era nange bwendi oyinza okuba okyalinamu obuzibu wano ne wali okugamba kino kitegeeza ki ne wali. Yensonga lwaki ogwanidde okufuka omutima gwo eri Katonda, omusaba akuyambe okuba ng'otegeera ebyawandiikibwa, ate era ng'omusaba, ate era ng'otwala eddaala mu kwesomera Bayibuli yo, oleme okulimbibwa, ate weeteeke wansi w'obuweereza obulimu omusajja, si mukazi wabula omusajja atwala eddaala, abeera nga yeeweerayo ddala okuba nga yeewaayo mu ssaala n'okusoma ebyawandiikibwa, ate n'okunnyonnyola kitabo ku kitabo, ssuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri, ng'annyonnyola amakulu agali mu byawandiikibwa. Ekyo kye weetaaga, awo oba ojja kula. Bonna batoli ku ebyo ojja kumaliza nga obala bubazi myaka, naye nga tokula, ne by'olina okumanya nga tobimanyi. Ozungodde eno ozungodde eri. Bangi abo mbasisinkanye, bo bwe balaba abantu abangi bwe baddukira
naye tebafa biki ebisomesebwa, babeeramu n'endowooza egamba nti bwe baba nga bano bonna bali wano bonna tebasobola kuba basiru. So kulowooza kwabwe bwe batyo ne batandika okubeera nga bagamba nti eno y'engeri ennungamu, bo tebakema ebyo byayogera bikwatagana n'ebyawandiikibwa, bikkiriziganya n'abakristaayo bonna bye bakkiriza mu ntandikwa ey'ekkanisa. Bwe banga bye basomesa bikontana, tugwande kubeera mu kifo kubanga mulimu bangi, kubanga waliwo kino waliwo kiri. Ebisatu bye njogeddeko ensonga enkulu. Ku bisatu bye njogedde tolabyeko simanyi kusiiba, simanyi kuwa kimu kya 10, tolabyeko simanyi kugoba mizimu. Ebyo si byolina okutuukako. Bino tuukako bye bino amanga. Fuka omutima gwe eri Katonda, weggule weri okusoma ebyawandiikibwa, tuula wansi w'omusajja asomeseza ddala ekigambo kya Katonda nga tabeera mu mboozi. Ojja kukula era ojja kubeera nga oyiga bingi wansi w'omuntu oyo, wamu ate n'okuyita mu ssaala, wamu ate n'okusoma. So bwana bakkiriza tujja kuddamu nate okubanga tusinzikana omulundi omulala tubeere nga tutunula ate n'olunyiriri olw'18. Saba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere wamu nammwe mwenna. Amiina.